Weewaawo kakati wenkomye tubadde twogera ku linnya erya Kintu mu audio evuddeko. Njagala musome bulungi ebintu bino, sijja kubiddamu kuba nabisomesaako dda. Kino kinsaanudde busaanuuzi nga ndaba waliwo ebimu ebibuukiddwa amacco ate ebimu tebinnyonnyoddwa bulungi. Okitegedde, twagala tunnyonnyole ebintu bino mu bumanyirivu, mu bumanyi, mu mutendera gwabyo omutuufu. Akati tuzzeeyo ku mulembe omuzigi. Eggi litondeddwa na tuzzi, era amaloboozi ag'eggi eryo nga litondwa ngenda kugabasomesaako mu maaso. Eggi eryo likola litya amaloboozi, era bwe lyali lyabiika gaali maloboozi ki? Okitegedde? Kakati mbannyonnyodde erinnya ery'ab'Emmamba erya Kizito n'erya Kinene lya Baalugave ate n'erinnya erya Kintu. Olubereberye olwo kwe kuva erinnya Kintu ne lijja nga liranda ku mulembe ogwokubiri Walumbe asse. Erinnya Kintu likomawo ate Kintu n'ajja ng'atambulira mu Bassekabaka abaasooka n'okutuuka mu Bakabaka. Ate Kintu era ne lijja mu bantu aba bulijjo wakati mu nsolo ezaasooka ezaali ez'amaanyi nga tezimanyikiddwa, baayatula erinnya Kintu ne lijja libeera nga mu bika lituumwa Mubengo, Mubeng'onge. Ab'Eŋŋonge balituuma ate ne batuuma Kisolo, kw'oteeka ab'Empologoma. Bisolo ebyo ebisinga, ebika ebimu birina erinnya eryo Kintu. Kati eyo kanveeyo. Kaakati omulembe ogwo omuzigi gwali gwa kizikiza. Omutonzi ayita amaanyi g'ekitangaala. Amaanyi g'ekitangaala agasookera ddala okujja kaali kamunyeenye. Okitegedde? Akamunyeenye kaali kamunyeenye. Biira. Akamunyeenye ke kasookera ddala okujja okusonga ku kizikiza kino. Akamunyeenye y'ani? Akamunyeenye ye Ndawula. Naye kasooka katono. Emmunyeenye yagaziwa luvannyuma. Ettondo eryo ery'akamunyeenye lye lisooka ku kizikiza ye Ndawula. Yajja mpola mpola ng'asooba naye ng'Omutonzi yamuyise. Okukwasaganya ekizikiza kino okukigatta ku kitangaala. Mwenna musobola okwebuuza ekitangaala kyakola ddi obugattiro ku kizikiza? Omuntu afuna ddi enviiri ku mutwe? Enviiri kye kizikiza. Okitegedde? Lwe lugoye oluddugavu, lwe lubugo oluddugavu, ye mmunye y'eriiso. Emmunye y'eriiso nga yeetooloddwa ekitangaala naye ng'emmunye enzirugavu. Ekiddugavu ku muntu kye ki? Odiyo erina ebyokugisomesaako bingi bye njagala muterere bulungi, musimbe olukono muwulirize. Ekiddugavu kye ki ku muntu? Lwaki ekiddugavu bakiwa ffe abantu abaddugavu? Lwaki ebintu bino tetubinnyonnyoza bumanyi? Ekiddugavu kikola bitundutundu ku muntu ne ku beeru. Oba oli muddugavu oba oli mweru, omuntu ali omu nti muntu. Wabula omuntu ayawula langi n'ayawula enneeyisa n'ayawula ennimi. N'ennimi tujja ziraba zijja ddi okwawukana. Tujja kulaba Omuzungu ajja ddi okubeera Omuzungu n'omuddugavu ajja ddi okubeera Omuzungu. Byonna mbasabye ennaku 2 sobole okutemaatema ekintu ekyo n'obulongo kye ki era lubaale kye ki, lubaale atandika ddi. Okitegedde? Emmunyeenye ejja okukola obugattiro ku kizikiza.
ekizikiza kigenda okutabagana n'ekitangaala. Emmunyeenye ajja nga kabaka ndawula. Okitegedde? Katonda akyali mu bw'omubiri, muntu nga ggwe awuliriza olwaleero, ye mutonzi. Omutonzi yatonda eggi nga muntu. Omutonzi ebigambo bye yayogera n'emmunyeenye bye bino wammanga. Olwo omuntu tannatondwa. Malayika ejjira mu mmunyeenye gwe twandiise kabaka ndawula zitambulira mu ebyo ebirabika ebitegeeza enneema etalabika. Teyajja nga muntu atambuza bigere. Omuntu ow'olubereberye tannatondwa. Eggi, okubeerawo kw'eggi mu mulembe omuzigi, okubeerawo kw'eggi mu mulembe omuzigi, tewaali muntu atondeddwa. Oyo mwe twava yali tannatondwa. Ebintu ebyasooka okutondwa byali biwuka, bisolo, emitendera gy'ensi n'ebimera byamu. Tukyayogera ku mulembe ogwo, tetunnatuuka ku mulembe okutonderwa omuntu. Era n'ezo emmunyeenye zijja nga zirimu akabonero akalabika akategeeza enneema etalabika. Nga bw'onooga nti nsanze wali omuti nga gwogera. Emmunyeenye teyali muntu nti ajja atambuza bigere. Yali mmunyeenye naye ng'etuddemu amaanyi omwava kabaka ndawula. Ze zimalayika ez'olubereberye ezikola olubaale. Kakati omutonzi ayogerezeganya n'emmunyeenye nti ogwange guwedde. Ntonzi ebintu bino mu kyama kye kizikiza, era nnaatonderanga mu kyama, era ebyange binaatambuliranga mu nzikiza. Enzikiza eneemalibwangamu ebintu bingi eby'ekyama, era ebyange tebiribanga bya lwatu. Ngenda kuva mu bw'omubiri nzire mu bw'omwoyo, naye buli kye ntonze ne buli kye nnaatonda okundaba, buli kye ntonze ne buli kye nnaatonda kigenda kuba kitudde mu bwa mubiri. Naye okundaba n'okummanya nabyo birivanga mu bw'omubiri ne bifuuka obw'omwoyo. Omwoyo gwe gulaba omwoyo. Ow'omubiri talindaba. Buli kye ntonze kirisirikanga busirisi mu kyama. Biribanga byama. Omuntu alisirikanga. Buli kintu kirimala kufa. Tekulibanga kufa mu bubi, kulibanga kufuula mbeera. Omuti okufa kwagwo gulifuulanga mbeera ate ne waddawo omulala. Omuntu alifuulanga mbeera ne waddawo omulala. Aliddanga mu bw'omwoyo n'alyoka ndaba. Nsirise nkisizza omukono. Ebigambo ebyo olwamala okubyogera kituufu n'akisa omukono. Wano ku nsi kwe tuyita okufa. Naye okufa yakunnyonnyola nti si kufa mu bubi nti omuntu attiddwa. Omuntu aba afudde embeera, alesseewo omubiri azze mu bw'omwoyo. Kitegeeza kyabaddemu eyo life cycle eringa ya kiwojjolo, nti ekiwojjolo kifuula embeera ne kirekawo ekisusonkole ekiriko ebyoya ne kivaamu ekisaanyi. Kwe kufuula embeera. Life cycle y'ekiwuka eyo gye mwasomera ddala obulungi ye life cycle y'omuntu. Omuntu ava mu lubuto gy'avudde waliyo ekizikiza, n'azaalwa ku nsi n'akula, ate n'amala n'ava mu bw'omubiri n'adda mu bw'omwoyo. Ye life cycle y'omuntu. Omuntu alinga ekivunyu. Omuntu ne bw'alikula n'aweeza emyaka 10,
aba takulanga mu maaso ga Mukama Katonda. Oba okyali muto mu bubwe, eyo life cycle, obulamu bwe tuyitamu obw'ensi si bwaffe, tubulekawo mubiri, tugulekawo ku nsi, tweyubula bweyubuzi. Just life cycle, eggs, lava, pupa, eggs, lava, pupa, life cycle y'ekiwuka ye life cycle y'omuntu. Ne bw'olikola otya, olina okubeera baby n'ofuuka omuntu. Bw'omala okufuuka omuntu ate n'ofuuka omwoyo. Omwoyo gwe gulaba Katonda. Omuntu alizaalwa taliremera ku nsi. Omuntu aliddayo, alituuka eri oyo eyamutonda. Mubadde kimmwe abatategeera bye njogera. Njagala mbagaziyize ebintu bino mubitegeere. Tewali kigambo kyogeddwa kye sijja kutuukako. Life cycle y'ekiwuka, eggs, lava, pupa. Life cycle, mwakolanga cycle ne mukola amagi ne mukola ekivunyu ne mujjamu ekiwuka. Ekisaanyi kirya emmere emala ennaku 4 ne kyeyubulako eddiba eririko ebyoya ne kivaamu ekiwojjolo. Kati singa wabeerawo bisaanyi binnaabyo singa bitema omulanga ne bigamba atugenzeeko afudde, kumbe tekifudde. Kivuddemu ekivunyu ne kifuuka ekiwojjolo. Ne kireka ekiribaliba ekiriko ebyoya, munda ne muvaamu ekiwojjolo. Ekiwojjolo ne kibuuka ne kigenda. Kati gwe oba okaabira ki? Lubaale kyava abagamba nga mwafiiriddwa nti nze saagala maziga era muganaabeko mangu, kubanga temunnafiirwako. Omuntu yababulako bubuzi ne muziika mubiri, naye omuntu gy'ali era akyayinza okudda okwogera, era akyayinza okudda n'awabula. Mukaaba ki? Eri life cycle, eggs, lava, pupa, life cycle y'omuntu. Katonda n'agamba nti nkisizza omukono. Okukisa omukono kwe kufa kwa wano ffe nga tufiiriddwa. Nsirise. Okusirika ke kabonero omuntu k'ayitamu ng'akutuka. N'addamu n'ayogera ekigambo ekyokusatu nti bino byama. Teriba alifa. N'agamba nti kati ŋŋenda. Omuntu alisirikanga lumu, omuntu afiira mu kyama. Kiba kyama. Kyama kye n'oyo amutwala. Katonda akuyise, kyama kyo ono akujjanjaba takimanya. Era okumanya kyama, omulwadde asobola okuba nga muyi n'akugamba genda ongulizeeyo akatunda. Nende n'osituka n'ogenda ku dduuka, ogenda okudda ng'afudde. Kyama kya ku lubereberye. Katonda yali muntu ng'alina omubiri. Yatonda olutonde olwasooka nga mubiri. Amala okutonda ng'eggi terinnaba kwabika, n'agamba emmunyeenye eyasookawo eyalezza okugatta ekitangaala ku kizikiza nti ogwange guwedde. Nkisizza omukono. Kwe kufa kwe tulaba wano ffe. Gubadde mubiri, gugenda okufuuka omwoyo omwereere. Nsirise kye kigambo ekyokubiri. Buli kyentonze kiriyita mu kusirika. Bino byama. Buli kyentonze kiribuliranga mu kyama okujja okundaba. Ow'omubiri talindaba, ow'omwoyo y'alindaba. Omuntu alimalanga kudda mu bwa mwoyo n'anfaanana. Mbadde n'omubiri. Buli kyentonze kiriba n'omubiri. Bwe kiribanga kijja okundaba, kirirekangawo omubiri ne kidda mu bw'omwoyo ne kiryoka kindaba. Buli kitonde kyentonze, omwoyo gwe gulaba omwoyo. Okitegedde? Tukyali mu mulembe muzigi. Emmunyeenye ejja buzzi. Gukyali gwa kizikiza. Akamunyeenye katono tekannasumulula kitangaala, tekannagejja. Mwetegereze bulungi ebintu bino. Okitegedde? Mbyogera mbikkaatiriza ate nga mbiddamu musobole okuyiga mukwate. Kakati Katonda olumala okusirika oba okukisa omukono,
eggi lyabika omulundi gumu, emmunyenye ebadde entono egaziwa egejja, eggi lyabise. Amaloboozi agaaliwo mu budde obwo eggi eryo nga lyabika ge maloboozi omukyala g'akozesa ng'azaala. Omukyala ne bw'aba mulugwala, ne bw'aba muzungu, ne bw'aba muganda, ne bw'aba munyankole oba munyarwanda oba mutanzania, balina ekintu kye bafaananya nga bazaala, nga basindika omwana. Amaloboozi ng'eggi lyabika ge maloboozi g'omukyala ng'azaala. Amaloboozi ng'eggi litondwa ge maloboozi g'omukyala ng'ali mu kitanda ne bba, nga azinibwa oba ng'azinwa. Amaloboozi ago agamufulumamu ge maloboozi agaali mu ggi nga terinnaba kwabika. Omukyala ng'ali mu kitanda ng'azinwa, oba muzungu oba munyarwanda oba mukiga oba mutanzania, balina kye bafaananya era nga bakifaananya wadde nga tebagatta nnimi. Obwo bwe tuyita obutonde obw'oku lubereberye obutali buyiiye. Abantu ne bwe bayiiya obuyimbayimba buti obw'omu buliri, waliwo ekibagatta wakati mu maloboozi ago nga bagafulumya mu muzannyo ogwo. Ge maloboozi agaafulumanga mu ggi nga terinnaba kwabika. Eggi nga lyabise ge maloboozi agafuluma mu bakyala nga basindika abaana, oba mu lugwala oba mu Tanzania oba muzungu oba mu America oba mu ki, balina kye bagattagatta ekifaanana nga basindika omwana. Eryo ly'eggi. Eggi lyalaamirizibwa ku lubereberye nga teriririibwa mukyala. Omukyala alya eggi aba atambulira mu kikolimo, bawunzika bubi, bafa bubi. Ekyo kiri mu butonde, kiri mu butalabika. Omukyala yandibadde ali atya eggi? Eyo y'enda y'omukyala. Eggi lyonna ne bwe liba lya nkoko oba lya kinyonyi, omukyala talina ddezanyirako wadde oddikwatako wadde oddyasa wadde oddirya wadde oddisiika. Eggi y'enda y'omukyala. Eggi y'enda y'ensi. Eggi y'enda ya buli kintu kyonna kye tulaba. Eggi mwe mwava emiti. Eggi mwe mwava ebiwuka. Eggi mwe mwava abantu. Eggi y'enda y'omukazi enkulu. Obuwangwa gye bukomye okusuulibwa ng'amagi galiibwa, abantu gye bakomye okubonaabona n'okuvangamu embuto ezitatuuse, okusobya okwa buli ngeri. Eggi teririibwa mukazi. Eggi ndannamba. Eggi lya ku lubereberye Katonda lye yakozesa. Era ensi eno etudde mu bwetoolodde oba mu bwetooloovu. Ensi etayina nsonda, ensi etayina mpagi. Kitegedde? Obuwangwa busuuliddwa olwaleero abakazi beebamba ku magi nga bagalya, ne banyooma bajjajjaabwe kye baakola olubereberye abataalyanga magi. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu. Abakuume lisodde n'eddunda Namugereka Kiwa Mirembe. Kangene mu ka audio akaddako tulina okubukala ensonga eno ng'eweddeyo.